Donald Trump omukulembeze wa America omulonde yavuddeyo n'agamba abakulembeze bonna aba Africa abalina abaana babwe nga basomera mu America babasitule babazzeeyo kubanga bo sisimu gye bakola bwe bannungi lwaki abaana baabwe basomera bweru. Kino nno nakolako vidiyo emabega ne ngamba basinga ebintu tebafaayo olwala byonooneka kubanga bafumba musota. Oli okufumba omusota nga tagulya oba gukaaya omunnyo oba teguwoomye oba yataddemu butto mungi tasobola bitegera kuba yetalyako. Abasinga sisitimu ebaganyuddwa nnyo era mugizimba nga bwe mwagala kubanga abaana bammwe tebasomera eyo. Kati nno kino omukulembeze ow'omu America yakigonjodde. Nagamba aha sisitimu yammwe bwe bannungi lwaki abaana bammwe basomera eno. Mubazzeeko eri ewammwe basomera eyo. N'aba abalala gye basomera mu sisitimu ze mukulembera. Ekyo nno kirungi nnyo. Yakigenda tuleetera okuzukka. Naye n'ebibuuzo bye n'alyebuuziza nga bibiri oba bisatu. Ekisooka, Minister of Education bw'ozukka ku makya osobola kutunnyonnyola nti omwana kuva ku P1 paka P7 aba asomye eki. Era osobola okumpaayo ensonga 5 lwaki omwana oyo yali yeetaaze okusoma P1 to P7. Kuba kuyiga kuwandiika, omuntu asobola okuyiga okuwandiika mu myezi 2. Kitegeeza giri emyaka 7 tegimwetaagisa. Kyakubiri bye basoma eri tosobola kuŋŋamba nti birina amakulu eno. Kyakusatu omwana asobola ograduatinga nga era talina mulimu n'afundikira kubanga emirimu gye tusomerera gyonna gyakunoonya bunoonya. Kitegeeza omwana asobola ofuluma n'amala senior 6 nga talina kintu ky'ayize. Emyaka egyo gyonna 7 n'4 y'emyaka 11. Imagine okwonoona emyaka 11 naye nga tolina ky'oyize. 11 ye 13. So kakati okuddako ku mulamwa kati ekyokubiri omwana asoma P1 okumuzukusa ssaawa 11 aba agenda kusoma ki? Ebyo byonna ebibuuzo n'embireka bwe kuba kuyiga kuwandiika omuntu asobola okubiyiga myezi 2. Kitegeeza omuntu asobola ozukka n'asomera emyaka 6 ng'alina ne koosi gy'amaliriza. Abasajja batuterawo sisitimu tugendera ku yaabo myaka mingi mabega lwakuba tetunazuukuka. Nze essaawa zino singa mbaddeko ekifo kye njagala naalyagadde ky'abavubuka saalyagadde ky'amaanyi. Era bwe mba ndi wiiringa okwesimbawo mu kifo kyonna n'omusala sigwagala nja kujja nkolere bwereere lw'ensonga tulinawo ebintu bye tulina okulaba ng'Abafirika tuzuukuke. Butufu okusoma emyaka 15 nga tolina ky'oyize. Omwana asoma nassale P1 simanya kindergarten egyo emyaka 3 najja n'asoma P1 to P7 najja n'asoma wa senior 1 to senior 6 naye nga talina ky'asomye neki. Ko omwana wa senior 6 talina baluwa emulaga nti alina ky'asobola okukola. Okuleka okumanya nti yayiga eby'abazungu emyaka 10 n'emeka n'afunayo gu certificate obutalina kigunvuga sawadde n'ekintu n'eki. Ne imagine neekuba mu galagi ng'oyerera muntu galagi n'obeera mu galagi emyaka 10 naye nga tolina ky'omanyi. Neekuba kubeera mu kikubo emyaka 10 lwakuba ideologically bano abantu basomyeko oli ne bw'okimunnyonnyola tasobola kukitegeera. Kye kibeeza omuntu emyaka 10 mu ssomero nga talina ky'asobola kukola. Kiki kibuuzo kye naalyetaaza okukubuuza. Kyakubiri, singa omwana ono twakola essomero ng'amasomero gonna ga tekiniko gano aga bulijjo ne tugajjawo okuleka oyo yekka asuumuuseemu nti nze njagala kuba musomesa ne tuteekawo amasomero nga gasomesa bya mikono. Omwana n'ayingira P1 kuva P1 ng'atandikidde ku kyalaani asoma biri ebirala history biki agattako subject butini n'ekyalaani kye. Omwana ono waasomera okuva senior 1 paka senior 6 nga ebbaluwa yeesooka ng'ali ku kyalaani emyaka egyo 7. P7 ne senior 6 y'emyaka 13 ng'ali ku kyalaani bwalaani. Osuubira omwana oyo abaawa? Omwana oyo singa babadde bamusomesa mmotoka okuva P1 n'atandika ne butooyi buno obw'okuvuga n'atandika ozikanika n'atandika okugiya n'atandika okuyiga wayalingi. Lwaki Afirika yokka yerimu amasomero? Nze ndaba sisitimu eno okugibiiti nga kyetaagisa ebintu bitini jasi kutuuza muntu ategeera wansi n'omugamba kati otegeera naye wano wootudde kaabuyonjo tebaliiramu mmere lwakuba temusobola kumpulira golowooza okusoma kyekimala. Emirimu egisinga tegyetaaga weetaazi certificate weetaaga bukugu. Mbulira bulungi nga nataddewo essomero lyange
nga njigiriza kanika omwana n'ayingira kuva P1 ng'azannya na bumotoka ne muyigiriza okukanika paka ku P7 ne maane muyigiriza okukanika paka ku senior 6 ne muletera ebintu ebiprogramming ku senior 6 byonna byonna n'abiyiga omwana oyo bw'afuluma awo ne mutwala ne ndeeta Abachina ne bajja e Uganda sente ze mukola mu UPE zokka mukole eyo sekita 2 mugambe mu Kampala mulimu district 4 ezirimu amasomero sente za UPE eggwanga lyonna kubanga UPE eri Masaka Kyenjojo Luddawa eyo nayo na mujje mufune district 6 muteekewo facility nga 4 muleta Abachina okuva eri kubanga bamu bajja nga bakola ki government sente zeewa abaana okukola ki kusasulira abaana 100 abo abaana buli kyalo abaana emitwalo 10 ne bafundikira nga bagenda kuba misota ate nga basomye P1 to P7 etayina mugaso singa government ezo sente ziteeka wali neziteekawo ebintu nti kati kino tutaddewo facility e Masaka wali yemu egundi wogenda district vote e Kabale wali yemu neno wali yemu nekola facility nga 10 zokka mu nsi yonna sente za UPE zonna nebbanga lyonna ne bazikukunulayo ne baziteeka mu ezo facility 5 tu ne muleta Abachina nga bava eri basomesa abantu emirimu gy'omukono okutunga kola nga tokola ki nga zezo factory ng'omwana ow'omunaku atasobodde kusoma abeera mu production mwokka mbulire eggwanga wawe giriraga minisita w'abavubuka nakeberako wano ng'olabika kuba abavubuka yeffe nze bwe nebala ndi muvubuka ate nange ndi mwasatumu naye ate nze nakulaba nga ndi muto kati simanyi mwoli oba okyali muvubuka oba oli mukadde ekintu kino sawa abasajja bano nga batujooga tugenda waabwe kuba byeyo lwaki ffe tetulina bazungu bajja waffe tugenda kuba ebyeyo paka ddi kyakubiri osobola okulwanyisa loni ng'omu n'avaawo n'abalala abasigaddewo nze nkozesa kamera bukamera kubulira kituufu ensi weeraga mbulira lwaki omwana wa Nassala azukka saa 11 nga naye bwaddeeka sente ng'omuzadde zimubuze mbulira ekisasuza milioni 2 omwana wa Nassala lwaki akuwa milioni 2 ku ssomero ng'omusomesa ategeera tudde mwemusomyeko omwana oyo lwaki akuwa milioni 2 nga naye bw'akoma mu P7 talina kyaba asomye singa gundi zino amasomero mugakyusa ne gabeeraga production yokka production ne mulekawo abantu batini abasobola abagala okusoma ebyokweyongerayo omuntu yenna amala kuyiga production P1 to P7 oyiga production yika kubanga obo tewali myaka mwana gyaba ayigamu sikuwandiika luzungu sikukola kikuyiga kuwandiika nakukola production omwana n'agenda ogenda ku senior 1 bw'aba asazeewo kuba musomesa oba asazeewo okukola ki naye ng'alina ky'amanyi ng'asobola otutunga asobola okukanika emmotoka golowooza omwana oyo singa ensi emulemu ba school fees ne zibula aba agenda kubonaabonerawo bino ebintu oba mutubyogerako ne mutulabanga abasiru okusoma kw'abazungu tulina okufiisa basajja bakyatujooga be batuwa obuyambi eva kati be batugoba ewaabwe be batukyaza omanyi nti osobola okuba ne miliyoni 15 mu America naye nga tolina bizinesi gy'osobola kukola e Uganda bw'ofunamu capital okola bizinesi n'olwokuba tolina kyewayiga P1 to P7 n'omwana yakoma mu P2 singa abadde amalinako akatini k'amanyi wadde kukola mupiira gwa mmotoka lwaki sente za UPE tezidda mu production omwana asomera mu UPE ye mwana ateesobola kitegeeza primary we beemulemi ey'emitwalo 3 tasobola kwesasulira university lwaki temumuyamba n'ayiga production bwana wanaabeera nga yeeyiya bweyiya omuntu amanyi okukanika emmotoka ng'akuyigidde mu primary kwa bwereere bw'afuluma P7 tagenda kunoonya bano abavubuka bakuba obutayimbwa bintu biki nnyo bwe mugenda okukolera abavubuka ensi bino ne bwe munaagira biki nze situnudde sayidi eri yokka kukyusa bukulembeze ne education system yennyini yesoso yeetaaga okukwatamu P1 to P7 omwana abasomye eki omwana okuzukka ku saa 11 paka ku saawa 6 ogw'ekiro saawa 5 ez'ekiro ng'omwana lwava ku ssomero 3 biki by'abaava okusoma prep zirina mugaso ki ng'omuntu talina kyasobola kukola what is education